Infomedia yafetu kusensonga na idia nyomira kuvanga nene myaka kumpi nga 8 nga ntandisumira nze nakulirawo kasenge mama nganza noga kati nganze ndia nalya mira nakawuka akamira nenkaliramu kati nje natandika senya tolaba kati wali mu kamera gagenda gaterera tolaba ne wano kati nsenya ne babulungi gatukula kati wegala gatukudde egala tegakyanuma n'omukazi omwanzi kintu kibi yali mwenzi bwenzi bwe bwa munkyaya gwe nojja ate ozina gye bazinyemu lekambabulire n'okugenda ngenze jangu ibula tu ozina gye bazinyemu ddemu yanyiiza. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasabo b'ekinansi mu ggwanga. Tuso okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si mama Fiina. wali anyumira nali anyumira kati oluba lukya nonya sente zinjanjaba musawo luli yampa bukerenda buno bukapisi bwali bwa mutwalo nemirako neraba ekyaganyo wona nelwali luzimbe wamirako watereramu ate wanaterera kale luto olukose naye munda mpulira walinga wagala okuddamu gwe tolaba wengere walinga wagala munda mpulira bunfumita nakati kyetaka musawo nyini nakugamba kiki olowooza nti kibina nti neyabo ya sente sina tugenda kikola otya ibula wange mena kumanya katonda ajja kumpone ogendagendako mu ddwaliro ate waddamu ne bawanga wawona ate ne waddamu yengamira okyamulya amira yenna muvaako kati okuva byatandika kamanyi tate mira yekonona n'amannyo emira nairya nnyo mira kuvanga nina emyaka kumpi nga 8 nga ntandisumira nze nakulirawo kasenge mama nganza noga kati nganze ndia nalya mira nakawuka akamira nenkaliramu myaka 7 ng'olya mira si myaka 7 namutandika nina emyaka nga 7 nga nindika nakato nalimba nogerawo kasenge naye kwegamba kulya nnyo mira namuli ate kibi ekyanyino namanyi okutandisa kulya bigiji awomerera kati tenga sisenya amanyo chwe kaiteka kulumaga amanyo
Nanti kati engeri gyensenya obulungi kati osenya nsenya bulungi kati ebikyafu ne bivaamu kati awo gaba teganuma wemba nsenya bulungi nenjamu ebikyafu ebyo no kululi wewaliira nga gakyalimu wali tosenya kati buliwe nalinga ndya nga mubeeramu ebiwomerera bikyoluusi nsula muzikirabu kati nga amannyo ganuma nnyo kati engeri gye natandika osenya tolaba tunula wali mu kamera gagenda gaterera tolaba ne wano kati nsenya nemba bulungi gatukula kati wegaba gatukudde gaba tegakyanuma ne kati ate waliwo lino eryafunye obuzibu linnyo nanti lyenkugambye kitolina nabali kuula lirimu munda muli ekituli okuba nene kuna abali ku SB4 media kuliko abasawo b'amannyo era tusaba gwe wenanga ali eyatulaba buno obudde ibula tumwoyoka offer ibula tumuleete bamukoleko ku mannyo era otalaba ndaba gundi bampobokere bwa mutwalo nabumira nawo bwagwawo bugwe tujafunayo empeke anyway ku SB4 media tugusa ensonga tuleese ibula ntuludde nga tumufollowinga waliwo kyali waffe amupostinga namukonyeko kasimuna kanonyeko ibula oyo tunyumyemukko teyamberedde mubi era nkwebaza blood okubeera nga mpadde olukusa ibula ono mumitingeko tuzza okunyumyamu ku mboozi alina emboozi mpanvu nnyo tujja jumiza mu bitundutundu naye ng'ekisinga obukulu tulina mikwano gyaffe betubadde nga tutambulanga nababa bajjanjaba amannyo ibula naye n'ekizibu ky'amannyo amannyo kugamuluma gazi azimbi tukanyiga ate kanuma tukanyiga kati either lwetuva nno nja kuwaayo sente z'eddagala ofuneyo ngulenga njagenda gula kapiso bangambye ne buno obukendeeza bwetaba tewabukotamu buno bukendeeza obulumi simapanado musawo ajja bikola yangambye nanemuwayo ng'egi nno ng'ebiri kati nze nsomba kasasiru sita sente ijja zofuna ziwa understands batutakamu akasente bali kumukwanako edi awo byonna byonna ya beddings balina blankets balina obutimba bw'ensiri pillowcases tawero masuuka byonna babirina ate nga mbungi gweyagala mpona wano obulamu oba buteredde n'akamu akamu waganye myezi kati kumpi 3 wazimba ne waddamu wajja tereera n'erinnyo lirimu ekituli eri munda naye abasawo baŋŋamba mira nnyo kapuso nembimira libanga eriwona ne liddamu eriwona naye ng'onokkiriza ogenda mu ddwaliro naye n'okusenya nsenya bulungi obukyafu buli ne buvaayo bulungi onokkiriza ogenda mu ddwaliro tomanya vaizo tuwano ofa netugenda mu ddwaliro abakekke private tracking company nabo batutekamu akasente bagamba gwena ng'ona kyobuliddwako oba ku nsonga za ttaka oba family issues bakwasa omulimu gwa ku trackingira omuntu oyo ojja kubeera ng'omufuna ibula oli otya ng'oggyeko obulumi naye gwe obulamu bwo butambula butya kisinga okulumya obulamu bwange bwavu kuba sente zibula ate ne betukolera emirimu oluusi akuluma kati n'owulira obusungu ate nga tobakube oluusi n'akuluma emitwalo ng'egi oba 3 nze golaba kati newulina gwe nali nkubira amayinja tebereza kumpi oyinza n'okwekona engalo naye era yanziba kanaana yampaako egi nali manja 3 kanaana endala zonna yazitwala tutuvaawa olenga yakusanze n'ekikyala mbala nekaddemu nga nkakwanamu naye kibi no yanje mpurugula ibula kaddemu kyako olo yakusanze saidiwa kyekatilaka kaddemu kalade kasoba sente kumukumu kati ibula kati anfunyemu okutya genda kuwa ekyebiri ate ozikwe kaddemu zikuza ddwaliro yibula zirisi zaddemu njagala ekyebyo ekyengenda okukuwa kyakugenda mudala okufuna mpeke nga otulinda ate abana natuwa ku ddagala naye nanjakawaako 5 kanjagala nnyo kaddemu kalungi bambi olina esimu njagala
nakatandika nokukakwana otandiswedde nakitandisa luliko nsajja nakasanga wali nga kakkirira ate oteeka bulijjo kandaba ku tikitoko tikitoko kitandika okunyumya mpolampola nekaddemu naye kandaza omukwano guli sina bakazi namu naye kanjagala kakolaze mukwano kanjagala ninokazaali kankaweeka 5 ogumu ekitundu ngula eddagala kuba nako bambi kampa n'emmere omusawo yagambye kyebiri ate nange musawo zange kyenina mba nkikuwa ekikubeere sayagala ebbula tuve wano ate kaddemu kanjagalako naye kale kangenda mu kiriniki nsooke nejjanjabe kuba laavu tegulwa ssente nange ninamu kikino kasigazeemu ekyebiri laavu tegulwa ssente webale mukwano webale kandabo basi kicupuli ebicupuli nze ntya ebicupuli munange alinyo mukwano mukama katonda akuddizeewo munange ate gwe kyolina omumanya omuntu oyokuuma obulungi yamera ejjo by'omuntu olimanyi liba lya wayeti liba jjo nedda gwe toyogera kyama baliyita jjobyo alijja limera ejjobyo olaba ompadde ebiri ngenda gula kapiso wagumu kitundu naye nkubulidde ekyama nekaddemu kange nawe kampadde omukisa oli wanjije kuba saazifunye naye kirabika nako kamukisa nawe kankaweeko 5 nguli n'eddagala lyagumu kitundu tolaba kuba kaddemu nkagala nze banjala nkujjanjabe nze nkomenga wano tunyumye mbozi kyomanyi oli wa kiriniki namuwagumu ekitundu buli kimu ajja kikolako kuba dusty bukotamu kapiso panado ye yalina okukubira eddagala ankubire ne kumpisaawo ntono kirwadde kigende so kati kaddemu ogenda kawasa era singa tukolagana bulungi nalabye nga kankolera kuba katono bulungi tokalabye ate kalina akanyindo wadna yali nsuusuuti kati katonda nyambe buyambi kaddemu ako nkamale kubanga simaina kumanya kanjagala ate kagambye nti tukulaba ku tikitoko mundaba ku tikitoko ye tukyali mulalu kati selebu kaddemu koogera eddoboozi tono banage guli mukisa gwennyini gwe nafunyeezo naye ate mu videos bakwalaga nti love yagivaako love nali nagivaako naye katonda byaleeta osanga oyo yanazza omutima gwange omutima gwabaki nti oli naddemu gwe nali njagala nga mwagala obulamu bwange n'omukazi omwanzi kintu kibi yali mwenzi bwenzi bwe bwa munkyaya gwe nojja ate ozina gye bazinyemu lekambabulire n'okugenda ngenze ozina gye bazinyemu ddemu yanyiiza lekambabulire ddemu yanyiiza bala muyitaani tumulangire gundi Diana ate n'okuyita Danelia nze ndi Danelia nzimaya ndi Diana omuwala oyo yali mugundi munakenya nga bamuyita Diana nga munakenya yali anjagala nnyo obulamu bwange bonna naye ekibi nga mwenzi n'abakazi abenzi bantamanze gasiya wamukwatako mubwenzi oba wakirowoozangako bulungi yampanangako bulungi naye banange okuzina nojja nakuwaako naate nga waliwo namuzinyemu ave kati nga gwotegeera otate bava mugira oba otegeera omuntu wo oba otya bulijjo omugira n'amala ate ogenda omugira kumbe waliwo yamumazisiza kati ebiba birungi nze kyannema okutegeera ekintu ekyo ogenda omukalakata ng'onuubuka n'onuubuka kitegeeza wabeerawo yamugenzeeko wamukwatako emirundi emeka mu bwenzi samukwata mu bwenzi naye ebyo ebikolwa ebyo bindagirawo ne tugenda ntwegira ate nga toyiwa amazzi kati byebiki
kitega ate nga waliwo wenkugira n'oyiwa bulungi amazzi n'okwata mu kiwato n'onyweza n'onnuuna emimwa naye ate nga wenjijja oluusi nga nkuba nkalu nkyawa amazzi sokoleke ekyo kyekyamukukyaya oyo ate waliwo ebizibu ebirala nze lwakuba nabisirikira namukwata n'omusajja limba ewa n'omusajja oli yalina ekiso nga kisala ewuwe waka nalina erinnya lyavaamu lino eryawano tyu yakuba panki naye namukuba eno yali afudde sokoleke wamukwatira saidi yaddukira mu bitooke ne tuweegoba naye ng'alina ejjambi esala kati mukudduka yatema ekitooke nekikutuka n'akibuuka baligamba badala nasigala ne ŋŋamba kino kyengoba kiyinza okunzita wali luddawa elebuute ŋŋende ogenda ibula wali saidi wa awo kiyanda bayitawo kikuŋŋaanya omanyiyo awo mu katundu banywera nnyo omwenge kikuŋŋaanya bombo ange ennyimba okkirira awo mu lumansi kati mu kwambuka ebbombo yali muzeyi makabugo yali atwala amanda yoyo enyininyini kati mutabani we weyava ibula makabugu nawe omumanyi makabugu yalina ebirevu nga byeru bwebiti alina mutabani we nga mutemu ekyeza Diana yali mukyalawo wawaka kati ate oli mutabani we n'amwagala n'obakwata kati nembakwata awulira paki namukuba eno kati mbamuzaako aleeta eno namukuba olukokola mukumuzaako mukuba tebajja bwe yali yanzise eyo firimu olimba ebula otutte mu kikomando Swaziniga Jakichani so nemwetwala ebisinde olwokuddayo Diana yagamba atya kati mukuddayo Diana wenyewe yaŋŋamba obadda nkulize nkuwenako ngamba omukazi ono kikaganda bakuttega baloza simulaba asirikira ekyama naye akasajja ne kati nkanoonya sikalaba genda bamuzeyi bakabugo kati najja wano mukirekera nti akanoonya kaali kabbulaaka kakyaliyo mukyalo olowooza nti bonna bakwata ne kaddukayo mu kyalo wali omwinamu omwana Diana omwana kati ye gyali omwana oyo yannimba n'okunnimba mbu yanangira onyonye enjaga ffe tetugenda kuwa mwana waffe nga tuba mulavu naye ngamba onywa enjaga gwe kibiweeyonoona n'akaana kange banaye kalungi kawala simaye nakumanya ayagala kabba naye nze tujja genda ku musaayi amanyi kasa ebyuma gye ebiri tujja genda ku musaayi wakomadde okalaba kaakaakaana kati kalina emyaka ng'egyo 3 kuba eno mazeeyo emyaka emeka nakaleka kalinga mu mwaka gumu kitundu eno mazeeyo myezi nga 8 9 ndowooza myezi 10 obwane guli omwaka nguliridde eno kale nebbanga nno ligenze kati nga ndi eno wakajja bbanga ddene nga nkyali eno kuba nakwatagana noono nga tuli ku kanisa eri saidi za mukatala abalokole bajja nayampisa bulungi muganda wange oyo muntu mulungi so kakati ye Diana toddanga mumuwuliza musidanga naye omumisinga mukazi omwenzi ekibine kakyali kayagala okunzita omuntu azze okwenda ku mukazi we ate najja n'ekiso anamala nanzirukako byata kaya ne mukudduka n'atema ekitooke n'kibuuka nzibye byantamma yakitema bwati kati nali mugoba wenti kati ekitooke tie n'akitema n'abuuka nayimirira awo neŋŋamba ono omusajja onalaba atemye ekitooke n'kibuuka lwaki abakazi benda
tibutakuta mulimu abakazi ababa n'akasagazi be batyawo abo nga n'omuzina takuta n'oba muzinye lw'otu 5 oli najja ne kubwererera muzina abanga yakatandika abakazi abo ate bava n'amazzi mangi kuba abatawulira kati oba otabaala butabazi mazzi gali kati kyomulaba abakazi abagwamuko ku mazzi n'omukalabulamu we yawulira kuba omunuubula fumita bulungi Ibula no tuvuze mu kasupidi. Kakati ekitegezo yali alina. naye kambabuuliremu mundeke ngende ndira nki kuba mumpadde akasente Ogenda naye ate era tulina okunyumya mpafu tuze kunyumya naawe ate tugenda kuddana era tuddenera neera twagala tunadda emirungi tunadda tukujjanjabe kitegeera naye ggwe erinnyo lino myezi 16 ali nnuma naye ligenda ne lizimba kati wano wetere okwabikira kati kamira tokyakamyesinga mira sikyamulya kati olyakyanywaki nali nnyo omwenge naye nenguvaako nago waliwo omulenzi ono yamuleeta nambuulirira okugjawo akantu kenkozesa kayaga naye nkabbirira Nate oli musiraamu nagwesonyiwamukuba nanywanga omwenge nengwanga n'ebigo neŋŋamba ai obuugi kati n'obutunda bimpoomera kuba akatunda kaba kanyogoga nosooka okayiwayo noddako obuugi obulamu n'owulira nga buzzeewo oli musajja musiraamu kikyakunywesanga omwenge bizibu ki anti eryo erinnya eririmu ekituli lyenkugambye lino myezi 6 lyalinga linnuma kati nga kawala gyako nnyo nentabikayoko katono kati nga linnyo liringa erifumita akayiso ati onjoye kawala gye nga likakkana lyagenda okukuluma era ng'onywa anti mirayo yaleeta obuzibu nalya nnyo akakoola tolaba amannyo gonna kambongola bannakaliira kumpi emyaka 10 naye kibi obusiru bwange nalyanga akakoola nga sisenya ate olyanga akakoola nga tosenya era kakulwaza wabula kati katonda yannyamba akakoolako nakavaako kati nasigaza malibu gange kyekyakuliisanga akakoola kali kampoomera kuba awe kasenge nali nkola omulimu nalina emyaka gyalinga 8 kati omulimu gwe nali nkola nga omanyi ng'oli kato bakuwa obukoola n'onogako mpola kati woonoga gundi ekikuti yange ekyo bo balina nje gye bapima mu bulagala be bamaye we babitunda naye ekikuti yange bakuwa 7 kati mu ssaawa nga 4 oba omaze okukola 7 kati ng'obeera obuko ku bukoola balaye nga balimu obukoola we kasenge nayagala kati awo nange neŋŋamba naye abantu bano buno obuntu bwe banoga netandika nga okulyakawo nga mpezeza emyaka gyalinga 9 awe ndyako ndi kato naye nga buli wenkali akakola mpulira kakuba owulira ne kamunguluze singa oba okalya nnyo teweeza nze nakalyanga tekaliko bigiji kati neŋŋamba naye ekintu kino ekikuba kanteekeko ko bigiji amannya ate ne gatandika okunuma nembonabona ati laba nfaanana kati omuvubuka ali atandikiriza okulya akakola kikyomugamba akakola si kabi kuba ddagala ligoba n'endwadde mu mubiri naye nze nakatandika bubi era si bakwefaako nnyo singa nnafa nabula kyenkubiriza omuvubuka akalya owamala okukavaamu ssenya kuba nze ekyandwaza amannyo nalyanga ate tebeza ndosindeeseza bobogamu bigeje biwoomerera binyeebwa kati ate olukavaamu ne bakabwe basisisenya ate nenkya nenkaddamu kati obuuka ne bupanda amannyo naye tekakola kabi ne gavumenti yakaweera kibadde okimanyi gavumenti tekaagala era ennimiro zonna basazeewo okuzisaawa emikwano gyo gye walyanga nagyo akakola gyalagawa abamu baafa kibi abamu batandika emizimu byegyokubba
akakakolako katumase nga kaba kakubye kati abamu bayiga emize mibi ne batandika kubba ne bakafiiramu be bamanyi bute wabbako nze Ibrahim laba engalo zange natandikira mu kulima ne kati ndi mu nkola era mpadde gino ebiri naye nze mbadde ngenda nasomba kasasiro nfuna 5 kyobola mbadde ngenda nakuddukako kuba nsanyuse nnyo ndabye nga ninga byobubbi mwana kati kugamba owakanyira ddala ekyokubba kuba bagamba basinga obungi abali b'obukuula okubba kyo kibi ate kyoba olina okumanya n'oba mubbi era waliwo essaawa etuuka ne bakwata kati otagumiikiriza ate manya waliwo n'ekyama kino tunuulira oyo vakedo waba muganda abalira ku myaka 7 fene abalira ku myaka 7 omuganda kati nawe gumiikiriza tomanyi woolire bala ekituufu oyinza okubalira ku myaka 4 ate gendeeraku ebyo ebibala buli wogumiikiriza waliwo essaawa etuuka buba bwongo butuuka ne bweyozaamu wali okwata 100 n'otandika okugamba ati luno 10 nali ngula kawa wa 5 kangule ka 2 etegedde akakamu kituufu kitegedde wosanga mikwalo gyo mwali najo nga bo bakwatamu nga akasente bakalina kwena kusanga mu mbeera bweti nga bakwatamu nga kasente bakalina nga balina sente mbeera nabo kuba nze njagala wali sente tebasobola kugoberera nga nti genda tuveeyo muto tujamu anti wemba nina emize emibi basobola okukongobana wemba ndi mulungi mbeera nabo eno gyoli osuulawa obeera waliwo ali akayumba kenapangisa naye era akafaliso kabibibi kapangisa emitwalo gyali 2 buli mwezi bansaba 2 kale ntera n'olonda obucupa omanye embeera yomusite weyiya obucupa oba obulunzi osobola ofuna sente nga mmeka woba oyiseemu n'olonda nkwedde 11 nga bukyawo baba bamaze obusuula kati awo olonda oyinza okukolayo nno n'omutwalo oba obucupa buli kilo ya 8 kati ate bino ebipapula biba bya 10 kati ogattamu n'ebipapula ogenda otwala ekifuluusi wekiti okupima nga mutwalo olina amaanyi agalonda obucupa ibula tambula nze omanye entumbwe yange gye nnina nze ntambulira nno ddala nenoonya ebyalo byonna byonna era muno monna bammanyi bakumanyi ogira bucupa n'ebisasiro wemba nina wembiteeka nabyo mbitwalayo nfuna kasente akambeezaawo entyo ekasenge gyebakuzaala ekasenge yo najja mpala bupaazi nentuuka ekasenge bankuuma bulungi omala nembaddukako nga nkuze naye banzaala gundi mbaale wajja opaala otya ndi wa bugesu ndi mugesu anti ngamba wava ebuzi notuukira kasenge wali omanyiya mbaale gye nava naye nga ndi muto ntuuka gundi wava embale paka kasenge ebirowoozo byange kyobulaba mukambireko kansirika anti sekitegedde famire ye eri embaale ebula wabula tumaze onnyumyamu muntu eŋŋende tunyumya emboozi eno tomanya ne famire yeezo aba sente zo nzikuddezi omuntu eŋŋende nina ebirowoozo byange era oyo mbadde sigenda nakujja manyi woofuna emikwano ibula gyokoma okubeera mu birowoozo kasabandaze tujja kuddamu tunyumye muganda wange bandeke eŋŋende bannange sina musango nze
Tukome wodi. Badenganya okujjano. No kale katukole kogende naye tukome wodi. Wamwagalira ng'onansiŋŋanya nzikakkanye. Kati soza katole mbirowoozo. Oli yantawaanyiza. Demu wange bamwagala nena mutwala kati. Aliwa. Aiteza kati demu wo tosoterera kati demu waliwa. Mundeke ngende. Leda jamu Kaliwa. Kano leda nkakujjako. Iba tosoterera kati demu wo taliwo. Ndeke bannange. Alonde tukulese. Ojja kubandaga China ebirowoozo bingi. Olabadde ng'anya okujja. Kati ibula. Kamba bulire. No katumuleka agende. Mundeke mbabulire. Nese sete toziwano demu wo. Demu bagambye mwaka 5 okuleko n'eddagala lya kumukitundu. Kyo kyama. Anti dabayo ngenda kudda ku Mande. Ngenda kudda ku Mande. Tukomao ku Mande. Mande tugenda kudda. Oyajja kumukima amanyi wendira se. Anti naye ngenda kudda ku Mande ng'ofunye eddagala ng'okkakkanyeeko. Era ogenda kufunawo obuyinza tugenda kula ku bikapiso. Ngenguleko n'okubalala nkulera ebiso zino 2 ziba za ttaano. Manya wajja. Sere toziwadde munno. Wejja. No kumanda kasanga komawo. Ngenda kuleeta demo jamu wako. Kale. Yagasenda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. For media.